nti ekigenda okutwala ab'ekkanisa mu Geyeena kuzibiikiriza kibi, okuttira eriiso ekibi. Ekisiyaga oli n'agaana kyogera kubanga bandi mu buyambi. Ekisiyaga oli n'agaana okubuulira okubangula omugigi omuto ng'alina abavubuka naye nga eyo takwatayo naye nga tekibalya. Nga kibalya. Obwenzi oli n'agaana okubwogerako wadde tannyonnyola kabasa kali mu bwenzi. Era kubanga tuyitibwa abaliisa, bwe tuba tuliisa abantu tulina obbaliisa kiramba. Tetuzibiriza liiso ku kibi. Era ekimu ku bigenda okutwala amakanisa mu Geyeena, kubanga njogera ku kanisa kubanga bali abaleebweru w'ekkanisa abo bo baana ba Geyeena. Abo tetuyinzaga nti ekigenda obatwala mu Geyeena. Twogera kuba n'abaanunulibwa, abannyululwa. Salvation kitegeeza kunnyulula. Abannyululwa naye ne badde eno okuzannyira mu kisa. Ensi bw'eba eyogera ku butayenda etegeeza abantu nti siriimu akyaliwo. Naye akabasa akali mu bwenzi si siriimu yekka, siriimu katundu akatono ennyo akaweebwa n'eddagala n'obeerawo nga oweweera, era oli n'atasobola kukuteebereza nti olina siriimu. Naye obwenzi buliidinga mu Geyeena. There is hell awaiting for adulterers. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.